olwaliro bw'ogamba gavumenti bw'egamba nti nno omuyimbi mulala ne promota mulala ng'ate bano ababiri batambula bonna mu kya numbers, kiyinzizaayo bagamba nti mu kaseera kano nga tugenda tunaatera okusemberera ebyobufuzi, gavumenti etandiseewo olutalo wakati wa promota n'abayimbi, twekube tuseparatinge, tugende okutuuka mu biseera bye baagala abantu okubeera ne numbers, nga promota tokyasobola kugamba muyimbi ngenda kutegekera wano ekivvulu mubeere wano ku Triple M osolozeewo abantu 3,000 kubanga kisobola okuleeta entaataaganya endala mu byobufuzi. Ba promoters engeri gye tutali bannabitone batulabanga abasuubuzi abasuubula ebitone tubitunda ne tukola ki tufunamu ssente. Emu ku nsonga gye njagadde okuggyayo oba okunyonnyola kuba twagezaako ginyonnyola bakama baffe simanyi baba bagitegeera nti newankubadde batulabanga abasuubuzi ne bannabitone bo bennyini basuubuzi kubanga bakosa bitone byabwe era bye batunda ne bafunamu ki essente. Waliwo omulimu gavumenti era mwami Balunywanga bw'abadde annyonnyola ekitongole gavumenti kye yassaawo wansi wa Ministry ya Gender, Labour and Social and Labour ku ekitongole kye bayita National Cultural Forum, kyekitongole gavumenti kye yassaawo ekivunaanyizibwa okutumbula ebitone n'okubizimba n'okubitunda. Naye nga National Cultural Forum gavumenti yawa obuvunaanyizibwa obwo terina busobozi na bumanyirivu kutumbula bitone na kubitunda, era omuntu akola omulimu ogwo gwaweebwa National Cultural Forum be ba promoters. Gavumenti bwekyatandika kukola mulimu guno emanyi bulungi bwe tugwa, ekyo kimu. Era General Salim Ssale yasinga okutegera industry eno kuba mujjukira bulungi twali mu State House wekitiibwa President n'agamba nti industry ngikwasizaani gikwasizza ng'agikwasani General Salim Ssale. Be yali akwasa yali institution y'aba promoters n'aba event organizers mu State House kuba naliwo. Saawulira General bw'agamba nti bonkwasa tebali mu layini sibwa onkwasa bana ate baawa, wabula yagamba nti mbamanyi bulungi era ngenda bahandolinga. Emyaka gyonna General Salim Ssale yabadde mu center ya industry. Kinyansinga okusaba nga gavumenti wetanaba kumanya bwe tugwa basooke bayimirize omusolo gwa URA egwekola basomesebwe kye bakola kubanga omusolo gwe batusolozaako bagukola mu bukyamu. Toyinza kujja n'okuba ekifaananyi n'ogamba omuntu nti kati ku kivulu kya keti mubanja obukadde 2 ng'aye naye ayakitegesa avuddewo ali mu maki avuddewo ali mu mabanja nga temunaba kutulwanyisa kugutugoba guyinza okubalemerera kuba abasinga wano batubanja naye mmwe buli mulaba nga tukuŋŋaanya abantu nga mugamba bafuna nnyo olwokuba buli kimu mwagala mukikole mufuneyo omuntu wammwe mu mutuwe alabe ndi tukola tumenyeka aye ne tufunamu kiki kitono. Yeno yerabidde bwera swansonga nti bapromota abasinga obungi nze nga siriimu ate lubbayamba bikubakwasi bibakola ekitegeeza ayamba abantu bakola ki bamanyi n'abayimbi bennyini okwebali abayamba kateeza kuŋŋa nti tabamanyi yalaza ga tamanyi we bakuwa kubanzi kyemmanyiiko ebiseera bya covid etuyambira ddala era ng'ayamba abantu ba Amerika tebalina mulimu guno guyimiridde era n'atukolako gavumenti netukolako kati gavumenti eyinza okukolako abantu betamanyi